Ng'ogyeko abo abafudde oluvanyuma lw'okudduka okusena ku mafuta ng'ekimotoka kigudde, amafuta gano gaakulukuse kutuukira ddala mu nnyumba ng'ez'abapangisa n'abantu abamu ababadde tebabiriiko era ne gookya ebintu byabwe ebisinga. Mu kiseera kino tebalina kyakuzaako. Emifaliso ebiri gye gyabaddewo. Waliwo omwami abadde asulawo. Mweno oluumu nga ffe tusulamu eri. Saidi eri. Esther Namunyiga yabadde atunda kyanca agamba bwe yadduse ng'omuliro gukutte ate teyategedde nti gwamusoseeyo dda waka. Ffe twadduse ne bakama bange waliwo era ababadde awo ku baneyiba abamu be tukola nabo abasika chapati abamu ne tudduka paka eri ku kisansa. Kye kyatutaasiza twagenza okudda nga ekimotoka ky'amazzi kikoze eki kizza okumala okufukirira naye tugenda tutuuka neno wonna wonna nga wayidde. Wano Kinnyana Mpindi waliwo edduuka omubadde omuvubuka Joseph Muwonge ng'akola mu library. Ono n'abaana ababaddemu nga bazannya geemu tebaalutonze. Kyagudde mu mulyango gwe edduuka lye yabadde akoleramu lyonna lyafuuse munyale. Joseph yalemedde ku dduuka ng'ataasa baana. Tutuuseeko mu maka ga jjajjawe Joyce Nansoboga mu zooni ya Kizingiza e Kigoogwa ng'abakungubazi bakyakuŋŋaana. Abadde asula ku mulimu naye ng'akomawo buli lunaku. Nansoboga Muwonge yamufunawo mwezi gumu n'ekitundu. Joseph wafiiridde ng'alina emyaka 19. Ono amaziga nga gamuyitamu agamba nti tamanyi bw'agenda kubeerawo awatali muzzukulu we. Ndabirira maama mbulira kuba mpita kwantwadde nakugamba jjajja kakana kasita nti mulamu. Ekikwasa ennako kyenkana batuuse mu buli ddwaliro naye omuntu waabwe tebamulaba. Waliwo abatugambyeko nti maiti eri buwambo tutuuseeyo ky'amazima teriiyo. Maama waabwe agenzeeyo ku DNA naye bali naggulu kati tunnamanya kibagamba kikinaavaayo naye nga tulina essuubi nti ffe tujja mufuna. Waliwo n'abantu abalala betwogeddeko nabo ng'ebyabwe byonna byatokomose. Balinawo ekizimbe kiri ekimu kyekyambiseeko waggulu. Mwafiiddwa abantu abawera 5. Tulwadde kutundwa kw'ebyadiweya natundako n'ebintu ebya bulijjo. Naye waliwo bannaffe ate abaafiiridde waliwo g'otasobola na kuziikako kuba waliwo abaasirise ne baggwawo. Naye nga lwaki lwakwagala bya bwereere. Nannyini maduuka okumpi n'ekimotoka ekyagudde agaasaanyeewo ye yasobeddwa dda. Bano basobye gavumenti ebadduukirire kubanga buli kyawe kyasaanyeewo. Ebintu byange byonna byali kuva jjo bwe nti wendi mbadde mu ssente zange ez'abaddalabirira maama wange n'abaana. Gavumenti tuyambe tudduukirire. Tuzibe ebizimbe byaffe kuba tujja ssente zaffe tetulina tuzijja walala zibeerera abaana ffenna enfuna yaffe erimiridde okwo. RDC wa Wakiso Justin Mbabazi atuuseeko mu kifo kino n'agumya abatuuze nti ofiisi ya Ssaabaminisita yakufuba okulaba ng'ebaako kye bakolera. Mutugumikirizeeko mu ssaawa eziddako wano poliisi emale kunoonyereza bantu bameka abafudde, bantu bameka abakyajjanjabibwa baba bali mu malwaliro n'ebirala n'abo abakoseddwa amayumba gaabwe abamu abakyali abalamu oba famirizi zaabwe. We tuviiriddeyo ng'ekifo kikyakuumibwa ab'ebyokwerinda n'abafiiriddwako abaabwe nga bakyagenda mu maaso n'okubanoonya. Susan Nanyanzi, Agafeeyo, Cospark TV.